Oluvanyuma lw'ebbanga ng'omuzannyo gw'okubaka gufugibwa akakiiko ak'ekiseera, olwalala abakiise b'omuzannyo guno bakungaanye mu tabamiruka okusalawo abakulembeze abaggya. Kyokka okuviira ddala ku ppulezidenti alangiriddwa Jocelyn Ucanda, abeesimbyewo bonna tekuli avuganyiziddwa. Kino kyava ku baali beesimbyewo ab'ekiwayi kya Brigadier Flavia Byekwaso okwekandagga olw'obutali bumativu ku mateeka agateekebwawo okulungamya okulonda kuno. Wabula Ucanda olumaze okulangirirwa ategeezezza nti ye n'akakiiko ke bakukolaganira wamu na buli muntu yenna ku lw'obulungi bw'omuzannyo. Tetulina buzibu na muntu yenna ali eyo ebweru awulira nti oba bamuleseeyo tetulina bwe tulese, buli omu tumwaniriza ajje tuzimbe netball waffe abadde yeebase okumala ebbanga. Ye akulira akakiiko ka Normalization Committee Moses Mwase ategeezezza nti abalangiriddwa ku bukulembeze babagezesezza era babeesiga okutwala omuzannyo guno mu maaso. Era nga twasunsulamu ne tulaba nti balina obusobozi, twasaba ne poliisi etuwe certificate eya good conduct. Tulaga nti tebazzangako misango, bantu batebenkevu, so naffe tulina essuubi nti olukiiko luno olulondeddwa lwe lutuufu. Akakiiko ka Normalization Committee kakugenda mu maaso n'okuyambako abakulembeze abaggya okutuuka nga Desemba 31 lwe kanaabakwasiza ddala obuyinza. Kano era kakulangirira ddi bano lwe banaalayira. Naffe tulina okukola ebyembalirira, tulina okuwaayo accountability era n'okulaga engeri gye tubadde tusaasaanyamu obusente obutono bwe tubadde tufunyewo, era nga we tunaaba tumaliriza then tukole ebirala. Abalala abakwatibwako ku muzannyo guno abeetabye mu tabamiruka ono nabo balina essuubi nti bakuddamu okweyagaliramu. Olw'okuba tutukomyewo alhamdulillah, kitegeeza nti tugenda kuddamu nate tutandike bupya, kijja tutwalira akaseera okudda ku ntiko twali, naye ate era kisingako okuba nga tetulina kye tulina. Kakati we tutuuse wano kirabika ndowooza tugenda kutandika, era tusanyuse nnyo okulaba nti tufunye executive. Era kyensuubira balina okubeera nti at least bakolagana ennyo n'abakadde ab'amatiimu oba abakadde ba founder, bajja kufuna omukisa munene nnyo okulaba nti tubawa kiki ekyo nga tubagayidinga ki ekyokukola. Gubadde guweza omwaka n'okusoba ku ky'omuzannyo gw'okubaka gugibwako satifikeeti olw'endoliito z'ebyobufuzi nga kati obukulembeze obujja busuubirwa okukola ku by'okukomyawo satifikeeti eno wamu n'okutegeka empaka ez'enjawulo omuli ne Brig. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.